agambye okubanga yafiira mu bbaala. Martha bamuzika over the weekend. Of course ebyogero bikyagenda maaso okwogera mwami Gashumba binala byayogera ng'agamba nti okusinziira ku kyassa omwana baali bamanyi n'ebifanaganako bwe bityo bigenda mu maaso naye wakati ng'emboozi egenda mbese emboozi yatandikira ku social media ng'emazima kakati information ng'ejja eri broken mu ngeremu baki endala kati waliwo omwana bambi eyagwa mu gaapu ezo kati waliwo kiripu eragibwa eraga emboozi gyeva nange nagiragako wano ku Saturday kakati obuzibu bwe nafuna nti mubaayogera ku mboozi bonna byali biyenje nze nali mukko ani mulala yajogera kandi ki bangi abaajogera byali biyenje kati omwala yalaba sayimo okay tegedde so kakati omanya amawuli abamu kolane pati bazitemanga era ng'oli akulaga wano weyatandika noweyatandikira uyoyawo that's not the girl naye original emboozi yatandika eraga nti kiki kubanga nitwatandika kumwana nga ne festival gikola ki tetugimanyi nze n'otandika okulaba emboozi nga bagamba this is the girl oba okitegeera so bambi this is not the girl kati sooka ompa emboozi wali nga oyoono kati yagamba nti yali mu bbaala ga dasikatero lyayimba dasikatero ndozi ennaku zinayimba ennyimba z'abalongo kati n'omuwala ndozi ebyewabwe atambula nabyo bwe biwulira ku ngoma nga bisembera kyeyavali sokozeyo ka vidiyo nketegereze bwe bito bwe bitandika tolinako byewammwe nze wetaaga obeeko nno n'ebyewammwe agwe gunje wadde otya leka so bambi nzijana okumpewo tukiri abakatale yali ayogera ati ng'omwana bimuyingira nebimulinnya lubowa n'akola ki kati ki ekimuyimbya ennyimba ezo eziyinza okutabula abantu nga n'endugga bwazirinya ate endugga atejjukira ndugga bayimbiramu bebaffe bagwa ne beeyala ekivulo kyonna ne kyeyala nze yabiyimba ku kalenda awo neweeyala ani omutwe ogwange obugumu obumanyi badde manyi weeyala kugambye ata lubaala ali ku mitwe gy'abakazi natya mama ekivulo kyonna ne kyeyawuru nene edda tebyetaaga kuyimbira mu bantu ebyo gwe oba omanyi nti olina empewo wakyo owulingoma eŋŋanda tuvaawo ati munnange eyinza okuba nga kasita etandika bweti para nga kintemberawo nze empewo sizirinaako obuzibu naye zakatijjaako omuzzukulu ŋŋaanyi omuzzukulu twajjagaana omuzzukulu ŋŋaanyi lwaki ogaana gwe basalirawo bajjajjaawo empewo ezakatijja ozimanyi empewo ezakatijja omusumba azze mu kkanisa kwatandikira ngoba mu linnya erya Yesu ne weeyala ekigo empewo ezakatijja ozimanyi omwana yawandika nagamba naye tukole nnyo ssente tuleme kubeera mu abo abagenda okufa bazzukulu baffe bookye fayo emizibu gy'abajjajja nga yegwe jjajjaawo gwe bayiga era gwe bajjajja alinamu ku ssente banaye ndowooza tubwatula asembayo tuwe essimu tubwatula asembayo but I think kikyo nkikiri alinze nalina nolaba omuwala oyo ndowooza naye okufuna ebinnemerera naye emboozi yajjira wakati ennaku zo social media yetandika yafuuka whistleblower y'emboozi ezimu zotasobola kwewala kati nga bwe yatandika eyo so ne tukukwatira wakati awo so on behalf of everyone yali akozesezza clip eyo tuza tukikiri alinze wangi okuba bukubi kale twala tufuna omulala bwatudde naye ng'okubwatula kikulu nnyo star ogenda otya 2 3 8 star 10 hash pin code yo ekyebbiri ekyo bale tulina kabaka birthday run nga mukaaga Sunday jja buleme joozi Sunday jja pike jja ngenda kulosamu olunaku lumangame era tugenda kukola ku Sunday ate naawe n'olunaku lwenja okutakola lwaki bampadde ggwe tewaliwo omulala agambe ffe twesobola nnyo tulina engeri gye tukwatagana mu halo Mr. Simon. Mr. Wangi taata Wasuze otya? Jendise wasuze otya? Ndi bulungi. Bampita Simon oli ku BBS telefina tuline flow wano. Nziza. Akasente katuuse. Nkayabye. Okay, twogera nani pozi? Tumusije Emma from Kigoera Chenjejo district. Ab'Echenjejo batulabiri bannaye. Mwebale kuba telefina. Kyana kyowale ekyo kinda mukize kale. Kale kankikulamusize. Kale.
kale tuve lwaki atugoba bwatyo akoye lindako abo abaana TV bali mu ngalo bwe bati asobola n'okujjayo kati nga ogaaniddeyo ate naddala director Kasozi kugambi gavumenti yenda wadda amaanyi mangi era nagenda nawe tunubatumyako nga naawe kati tokyalina kyamaanyi era nogamba wawe kambaleke be balina amaanyi g'ebyuma kale tuvuddeyo ssebo naye kuliko jjayo